Abakulembeze b'abasuubuzi mu Kampala bongedde okugulira bannaabwe amawulire g'olupapula lwa Bukedde okutangaza ku mukisa gw'okulambula ekibuga Abu Dhabi n'okwerabira ku muzannyo w'omupiira Cristiano Ronaldo. Akulira pulojekiti za Bukedde ez'enjawulo Paulo Kadu ne bannamawulire olupapula lwa Bukedde basookedde ku paaka kwa Isero Bus Terminal bwe bavudde wano ne boolekera ekizimbe kya Mukwano Arcade ng'abasuubuzi bangi baguze empapula za Bukedde ng'owedde agula yajuze akakonge kyokka nga wano beeyongeddemu ebbugumu ssente w'abasuubuzi abakulira ku kizimbe kino Hussein Kato bw'azze n'agula empapula 15,000 n'atambula ng'agabira abasuubuzi. Bwe bavudde ku Mukwano Arcade bagenze mu kifo eby'obulozi emmotoka ekya I5 Namuŋŋoona nga Kayongo Kiwala Ebuluna aguze empapula 10 n'agenda ng'agabira abakozi be ne baliraanwa. Kasitoma bonna bali wano bafuna chance egenda ku Abu Dhabi ate bawanguzi nnyo n'olwekyo kigenda kubeera kyakabiri. Bano beeyongeddeyo masanafu y'omusuubuzi aguze empapula 10,12 n'azigabira bakasitoma be ne baliraanwa. Saako poliisi y'Olugala ng'atwala poliisi eno magambo Muzamiru amuyambyeko mu kugaba amawulire gano. Gino mikisa Bukedde ebeewo nesunga tokulinyako kunyonyo genda Abu Dhabi nekati maze. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.